tutya kirwadde kino olunaku olwaleero bwe tugeraageranya na information gye watuwaddeko olwajjo. Nga bano bagambye eggulo tweyongeddeko omulwadde omu afudde Bisakabuddugala kiri mu saidi y'e Busaana eyo afidde bwaka, so bagenda mukolako ebyokuziika okugenda mu mateeka g'abasawo. Omusawo atwala ebyobulamu beta inspector Charles Edward ategeeza ekiro nga obudde bugenda kukya twala omulwadde omulala afudde Bisakabuddugala eyo abadde mulwadde okumala ennaku 3 naye abadde waka atazze mu ddwaliro bamujanjabyeko ebijjanjaba ya bulijjo naye bamaze n'afa era kudduka nakusesema. Abantu abafudde kolera tubaziika kolera kirwadde kikwata tubasomesa abantu enzika kyebaziika omuntu wakolera ono nga bagoberera gye bayita SOP zonna bazigoberera obulungi kirwadde tekikola ki tekibakwata. Dokita, ekirwadde kino bwe twogera ku percentage mukiraba kiri ku speedi oba tulinawo essuubi ly'okukikakkanyaako? Ekirwadde kino tujja kikolako kyakkana era abantu basooke bulungi naye okukola ekirwadde kino eba teamwork tukwataganya wamu era essaawa zino ba mu meeting ba task force meeting mbeeramu ba political leader ba technical ne ba IP so meeting eyo esala amagezi nga ekirwadde kino tukinyinya ku feete. Dokita, waliwo ebyogerwa mu community eyo nti yandibanga Ebola oba olya? Si Ebola kolera baweze oba ensoberese so si Ebola. Sofa eddwaliro ly'e Namusaala twatuuseyo okujjo ng'abalwadde tebaliimu ndowooza nga twetegekedde kutwalayo bano balwadde ba Ebola. Sofa tuwa update y'e Namusaala. Eddwaliro ly'e Namusaala eggulu lyaliteekateeka naye tumaze oditeekateeka batutera tenti 2 gye ziri tugenda kutwala n'ebikozesebwa ebirala byonna bye tuba tufunye naye nga tuliteekateeka nyalwe kujjanjaba abantu ba kolera ne Kayunga hospital bwe badde ekola. Dokita, kituufu nti abalwadde abali wano mu regional referral abakolera bemujjanjabirawo mu kaseera kano mugenda basula mu batwala e Namusaala oba? Nedda ssebo abali mu ddwaliro essaawa zino bagenda kusigala mu ddwaliro bajjanjabibwe babadde 18 bakyajjanjaba bulungi naye tunafuna abapya tuteekateeka obateeka e Namusaala. Tulinawo abalwadde bameka then ne betusuubira suspects? Kayunga hospital essaawa zino erina abalwadde 18 bali ku kitanda tetunafuna balala bonna essebo. Omulala wekuba eri abantu ekirwadde kya kolera kiva mu bukyafu tubasomesezza ennaku zonna okukyanga basomesa nti kolera ava mu bukyafu butabana kabuyonjo butanaba mu ngalo ng'ovuddeyo kulya amawolu kulya emmere nga omubisi okukuba byonna ebyo ne bw'oba omuyonjo takukwata. Era kyetukoze UNICEF yatwaddeyo ebintu bikozesebwa nga sabbuuni n'ebidomola by'amazzi tugenda bigaba naye nga mulango gusinga obukulu abantu kubanga ki bayonjo kolera ava mu kulya bukyafu. Titugenda abainspector bagenda kusomesa bafundu abatunda emmere byonna n'ebyokunywa basomese how to handle ebintu ebyo. So omubisi emmere yonna bagenda bagulira bana bagende mateeka tuyinza okyerozaako obbagaliro ddala complete naye nga as of now tugenda kubasomesa busomesa biki emmere bagikwata batya ebyokunywa ebyokulya byonna tugambira abantu baffe mu meeting tulekera okunywa ebintu basanze kukuba omubisi mukweta byonna tubagambye tugenda bagamba babiri kulaba nti tusembeza obujjanjabi okumpi tugenda kukozesa Namusaala Health Center 3 esangibwa mu Busaana nti abalwadde bonna enteekateeka ziwedde buli ateeberezebwa okuba nti akwatiddwe obulwadde obwo gyagenda okuba nga atwalibwa. Naye tukubiriza community
era tugikubiriza nti buli muntu yenna asangibwa kasita bamwekengera okuba nti bwe bulwadde obwalina obw'okuddukana, okusesema, obutawulira bulungi n'obumenyefu mu nnyingo, bamudduse mangu bamutwale ku Namusaala Health Center 3. Internally twarenyinze nti abo bonna abenyigira mu kutunda emmere, ebyokulya, babeere nga bakuuma omutindo gw'obuyonjo. Obutale bwonna obukuŋŋaanirwamu obutunda buteekwa okuba nga bulina zikaabuyonjo nga nnyonjo nga zikuumyewo butiribiri. Era ne tugamba nti hand washing facilities zizibwewo bunambiro ku bifo ebikuŋŋaanirwamu naddala mu sub-county ey'e Busaana. N'ekirala nti abantu abafudde nga bateeberezebwa okuba obulwadde obwo babeera tugendayo ne tutwala health educator kugezaako kunnyonnyola abantu abo butya omuntu oyo bw'ateekebwa ng'agenda okuziikibwa, n'abamuteeseteese balina kwefaako batya okulaba nti baziyiza okusasana kw'obulwadde obwo. Ate kolera si ddogo. Tofuna mulwadde wa kolera n'omutuulira waka obanye bw'abaloze. Kino kirwadde kifa ku buyonjo. Tugezeeko nnyo kubanga tukuuma ebintu byaffe nga biyonjo. Tugezeeko nnyo okutegeeza bannaffe nga tukuuma obuyonjo kubanga ekirwadde kyatuleetera ate obuzibu ne basifa ne disitulikiti yaffe kubanga tufunye obuzibu bungi mu ndwadde nga zino ezijja pandemic diseases eziyinza okujja zitukwata nga korona bwe yali yamala ebbanga yatawaanya, naye tusaba banaatenya south okusingira ddala kangulumira nazigo tawuni kanso tukuuma obuyonjo. Era nsaba twegattire wamu tuddemu tuyonje ebibuga byaffe kubanga obulwadde tulina buva mu bukyafu. Ngenda kutandika ne bulungi bwa programu yaffe, buli kibuga kibe nga kiyonjezebwa at least once in a week kubanga obujama buli mu bibuga buvaako endwadde nga zino ezeekwasa ku bukyafu. Era nsaba nakangulumira ne bananazigo munegatteko bazikola bulungi bwansi, tugatandika ne ku Mande ejja tulongoosa ebibuga byaffe. Ffe tulina kwefaako bennyini nga tulongoosa nga twejja mu bukyafu. Era bwe nsabira abatuuze ba Muntegero South naddala Town Councils, abakyala tuddaabulule tugezeewo okukola obuyonjo ebyo tukukinga mu maaso.